olutalo lubaluseewo wakati wa Bobi Wine ne mutabanyi wa President Museveni amanyikiddwa nga Jaino Karugaba Muhoozi. Muhoozi agamba nti we shall crush you bw'oba ogezaako kuba nti otabula emirembe. Muhoozi agambye Bobi Wine tujja kukwata, tujja kukuba, tujja kutta bw'obanga ogezaako kuba nti otabula emirembe mu Uganda. Mpola mpola tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe y'omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Peter Tambi Jimso Namal Rich Boya Maxudi Junior. Webera kuba nti otambula naffe, webera kuba nti otwagala, webera kuba nti yes supporting a Update 47. Tukwagala nnyo omwana wa maama, tukwagalira ddala. Y'ensonga lwaki twasala okuba nti naffe tukuweereza. Nkugambye blood wange na wansi awo ngulio kye bayita super chat. Mpola mpola tugenda mu maaso ffenna, mpola mpola tutambule ffenna. Nkugambye omukutu gulegumu bagweyita Uganda mu Kamoli. Omuweereza wo si mulala Bampita Ntambi Kimso. You can follow me on Twitter, Nkosa Kimso 16. Go on Facebook, teka mu Ntambi Kimso, follow me there. So ogendere ku Instagram Nkosa Ntambi Kimso 5 obeere nti onfuna tenga ku TikTok oba blood Nkosa still Kimso 16. Mwebale kuba nti mutambula ffenna. Amalo kuba nti obolyawo yes tugenda ffenna maso mpola mpola. Lunaku lwa leero yes tukuletedde abaagala okubeera ba president be Uganda oba the future presidents of Uganda. Nkuletedde General Kainerugaba Muhoozi ko katanali mu race sawa zino amanyikiddwa nga Kyagulanyi Robert abangi gwe mumanyinga Bobi Wine. Olutalo olwabaluseewo wakati wa Muhoozi ne Bobi Wine era nga luno lutalo lwa tabo ddala. Mpola mpola wano no batandise ku Twitter mpola mpola ne basooka okuba nti beerangira mpola mpola ne bavaayo ne badda obaolyawo ku media ne baddamu ne beerangira era nga Bobi Wine si musanyufu na Muhoozi ate nga ne Muhoozi si musanyufu na Bobi Wine. Bino ne betugenda okuba nti tukutuusaako twagamba ffe wano tuleta palapase twasala okuba nti tukunoonyeza amawulire gosinga okuba nti oyagala ate nga gali authentic ate nga real. Mpola mpola omukutu gulegomo Uganda mu Kamoli. Blood wange ngenda kusaba ekintu kimu, genda wansi awo osubscribing, teka ku notification button obe nti buli kyetekayo osobola okuba nti okifuna ate nga nkutumiddeko gwe blood wange akera ku makya n'ogamba nti ngenda kutambula n'Ntambi Kimso. Yemu ensonga lwaki twasala okuba nti tubaweereza, yegwe ensonga lwaki twasala okuba nti tukutuusako lunaku lwa leero Bobi Wine. Yes, Bobi Wine ne Muhoozi Kainerugaba. Now recently twavuddeyo ne tulaba amanyi ga Bobi Wine nti Bobi Wine obolyawo abantu bane Uganda batandise okuba nti bamukkiririzaamu era nga bamuyita next president. Abaana ba Bobi Wine bavaayo bambala red n'ebintu ebyegezaako okuba nti byefaananyiriza n'amagye nga bamaze okuba nti bambala zi ovolo ne barrets ezifaanagana ng'eza military. Wano mpola mpola bangi abakola mu gavumenti abasinga obungi si basanyufu ng'obolyawo bagamba nti ebyambalo byabwe ebyamagye suppose kuba nti byambalibwa muntu mulala obolyawo ng'agamba nti omuntu civilian tali suppose kuba nti ayambala kintu kyefaananiza n'amagye. Mpola mpola wano nno ebyambalo by'amagye bagenda mu maaso n'okuba nti babiwera mu Uganda era ng'obolyawo yes ekyambalo kimanyikiddwa nga ekya army green yes army black n'ebisikaddeyo byonna mpola mpola buli kyefaananizako n'ekyamagye nti tekikkirizibwa mu Uganda. Wano nno people power movement eyakulirwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine bekulirwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine bagenda maaso n'okuba nti bakuleetingayo something, bakuleetingayo attire egezaako okuba nti obolyawo representinga freedom n'okuba nti representinga revolution. Mpola mpola eno nno gye balimu gye bayita peace revolution, tebakuba muntu mayinja, tebalina mundu okujjako okuba nti obolyawo bambala engoye ezigezaako okuba nti ziraga nti obolyawo mu Uganda tuli mu revolution. Zino engoye teziraga lutalo, teziraga kintu kyonna wabula ziraga aba representing struggle revolution gye bayise peace political revolution eri mu Uganda sawa zino. Wano nno mukulu amanyikiddwa nga Kyagulanyi ngenda mu maaso n'okuba nti ayiiya style era nga wetwogerera attire eza red oval kwogata ne barret eziriko people power nga za red bagenda mu maaso n'okuba nti bazitunga mpola mpola. Wano nno gavumenti ya Uganda egenda mu maaso n'okuba nti ekwata buli muntu ayambadde olugoye lwa red era nga mpola mpola bagenze mu maaso n'okuba nti obolyawo bawoninga nti bagamba nti buli agezaako okwambala red ayambale naye temuteekako yes mayinja agafaanana nga g'abasirikale. Mpola mpola bagenze mu maaso nga bakikola. Olunaku lwajjo
musajja mukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi yavuddeyo ku mukutuko gwa Twitter n'agamba nti mukulu Bobi Wine bw'anagezaako okuba nti atabula emirembe mu Uganda bajja mukwata bamugalire bajja musiba oba bamutte. Wano nno eno statement bangi batandise okuba nti baredirectingako, bangi batandise okuba nti obaoliawo si basanyufu na General Muhoozi statement gyakoze. General Muhoozi y'omu ku bavubuka obaoliawo ababadde tebajja nnyo mu butaala nga beemulisa obaoliawo nga balaga interest ze mu byobufuzi, naye nga ennaku zino agenda ng'akola statement obaoliawo abasinga zibakwata nga akola statement abasinga ate nga sibasanyufu na statement zakola abasinga bagamba nti General Muhoozi y'omu ku ba arrogant people abali mu government ya President Museveni oba ekiri nti mwana wa mukulumbu teyefiirayo engeri gyaleetamu ebintu bye. Yes, Bobi Wine like General Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine baamulabula dda ne bamugamba nti bw'oba ogezaako kuba nti otabula mirembe mu Uganda, bw'oba nga ogezaako kuba nti oba oliawo oyagala kugezaako kuba nti ojjako gavumenti yaffe tujja kukolako nga bwe kisoboka, tujja kulaga nti civilian tasobola kuba nti atabula mirembe mu Uganda. Wano nno Bobi Wine bamulumiza okuba nti akolegana n'abazungu oba ogezaako okuba nti obaoliawo avuunika President Museveni ne gavumenti emanyikiddwa nga ya NRM wansi ku ttaka. Wano nno omuvubuka omutembula Kalevu ate nga munnamagye ye yakwata Bobi Wine muwali mu Arua yamukuba embooko kata bamutte aba SFC. Yes, kyapulira bamuyita General Muhoozi avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine yes wegendereze ku byokola byonna, njagala omanye nti lino eggwanga si liryo tolinamu share ate nga si lya jjajjaawo. So n'olwekyo bw'obanga okola movements zo ne moves zo mu byobufuzi beera mugezi nnyo omanye nti lino eggwanga liriko bannannyini era bw'ogezaako okuba nti oliyingira naffe tujja kuyingira mpolampola. Bamuyita General Muhoozi mpolampola. Wano nno Kyagulanyi wano nno nkiddamu wano nno Kyagulanyi yavuddeyo n'amanukula. Kyagulanyi yamugambye nti oli arrogant, oyagala gezaako okuba nti omanyira buli omu, olowooza lino eggwanga liryo ne kitaawo, lino eggwanga lya bannayuganda, lino eggwanga lya bantu ssekinoomu. So n'olwekyo buli muntu alina eddembe okuba nti participatinga mu byobufuzi nga takwatibbwako mukono. Kyagulanyi yagambye mutabani wa Museveni n'amugamba nti akamanyiiro kogenda oyolesa neyo arrogance ensuubira waali badde ng'ogikomya kubanga lino eggwanga lya bannayuganda, lino eggwanga lya bannayuganda, lino eggwanga si lya kitaawo naawe nga bw'olowooza. Agambye nti temujja kuntiisatiisa kugezaako okuba nti oliawo munstopinga okuba nti nstopinga movements zange because movements zange nkolera bannayuganda, nkolerera freedom. Ensi yagenda dda mu buwambe mulowooza nti buli omu tali supposed kuba nti ayogera. Ensi mwagyeddeeza mwagikwata ne mugiteeka mu buyinza ne mulowooza nti oba oliawo mmwe abalina ogifuga. Muhoozi, stop being arrogant. Byotiisatiisa bannayuganda manya nti naawe ennaku zo zigenda kutuuka naawe yabulire eggwanga. Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti olw'okuba President taatawo tekitegeeza nti naawe olina okuba nti ovaayo ofugomirako bannayuganda because lino eggwanga teribeerangako lyabafuzi bansikirano nti oba oliawo taatawo bw'avaawo gwalina okuddawo. Twakitegeddeko nti oba oliawo General Muhoozi alitandise kakuyegewe oba campaign gwagenda okuba nti agezaako okuba nti yenyigira mu byobufuzi. Omwaka gugenda kubeera gwa 2026 tugenza tulaba nti balamu bafulufiga n'abasigadde batandise okuba nti baleeta kye bayita Muhoozi project. Muhoozi project ennaku zino esiiba eyogerwako era ng'omuvubuka ono okuba batandika eno ennaku zino tava mu mawulire wabula oba oliawo Njeno alumirizibwa okuba nti oliawo ali arrogant n'okuba nti oliawo teyefiirayo recklessly ayogera nga bw'ayagala tayagala kumanya kubifa ku muntu yenna. Wano nno Bobi Wine avuddeyo n'amugamba nti General Muhoozi finally General oli munnamagye, oli mwana wa mukulu, oli mwana wa president, naye ate nsaba okimanye nti arrogance yo tejja kukola ku bannayuganda n'ekirala boy lino eggwanga si liryo n'ekitaawo, lino eggwanga
bali abannayuganda lino eggwanga ligenda kuva mu mikono gyammwe lidde mu bannayuganda. Lino eggwanga si ly'abannamagye, lino eggwanga ly'abantu ba wansi, abantu abo bateekayo, abantu abo basasula biro zammwe, abantu abo basasulira emisolo ne muvimba, abantu abo bagulira ezo zimmotoka ne muzima zifulaati nga temulina kye bakoledde, bebo abantu ba wansi abakolera eggwanga. Tolowooza nti yafuuka bizinensi, yadde nga bizinensi yammwe naye ate tefuuka nnyo bizinensi n'okuba nti okiyitiriza ng'ogamba nti abalala tebalina right na freedom eyogera, nti abalala tebalina right na freedom esobola kuba nti yeesibawo ku by'obufuzi, nti abalala tebalina freedom kuba nti obalyawo ba-expressing their feelings about ebitambula mu ggwanga. Bampita Ntambi Kimso Mukoto Gulegomo bakuyita Uganda mu Kamoli, kugambye Bampita Ntambi Kimso Mukoto Gulegomo Uganda mu Kamoli. Bloody wange ngenda kusaba ekintu kimu, genda wansi awo subscribing mpola mpola tutambule ffenna mu maaso. Bye bye.